katudde wano kana katambike. In the Royal Triangle area, we have preserved 70,000 skulls. 70,000 skulls have been preserved in the Royal Triangle in 33 mass graves. Those are preserved. 70,000 skulls have been preserved in 33 mass graves. So in total, we lost something like 800,000 people in those years between 1966. 1980 up to 1986. Reference of your message to prove you that you have erased Uganda up to now. It's estimated that you have erased almost 2 million Baganda people. Eno video na yonkadde moko mujulize then you can't amasimu. Compound there. In the compound, you have any rough estimate figure of how many bodies were those? According to the report of the local people, they say that those there are 237. The skulls, 237. Those ones there. But that's what they were able to collect. It's not for this, just this place here. Some are just thrown down there. And some are thrown in pit latrines, some are what, so it's not. That's what they collected around this compound. But if you go down, there's another place. Kwatirira mwao. Ba international journalist bamubuuzanga yakawamba. Wano $1 za abantu bemeka yagamba okusinzira ku byogerwa abantu basangiddwa mu kitundu kino waliwo obuwangwa obusukka mu mitwalo yagamba bibiri ndakomala okuddemu okulyano bulungi nnyo okusinzira ku report mulire bulungi nnyo. Compound there. In the compound, you have any rough estimate figure of how many bodies were those? According to the report of the local people, they say that those there are 237. The skulls, 237 skulls we yali ayimiridde awokka mu kitundu ekyo. Abalaba basulanga mu toyi simanyi mbinya awokka we yali ayimiridde. Ankabazanyire nkamaleyo ndio kenta amasimu. compound there. In the compound, you have any rough estimate figure of how many bodies were those? According to the report of the local people, they say that those there are 237. The skulls, 237. Those ones there. But that's what they were able to collect. It's not for this, just this place here. Some are just thrown down there. And some are thrown in pit latrines, some are what, so it's not. That's what they collected around this compound. But if you go down, there's another place. Mr. President, there have been suggestions for the setting up of a commission of inquiry into massacres of this nature. Yes. As you know, Mr. President, I have been in various detentions of this nature, and there are enormous mass graves which cannot be seen from remains like this. Now, I understand that you have taken some of UNLA criminals, and they are being released very fast from the camps. Don't you think this will jeopardize the cause of justice? Well, we are trying to, it's reconciliation, we are trying to, those fellows who against whom there's evidence, we arrest if there's evidence against you. But if there isn't, but normal evidence is easy to get, because these local people here know who was doing what. But the problem is that you are releasing these people who have been detained in these camps so fast that before you even get the evidence from the people, there are those who have been in Mpigi, officers that we know were killing people. We see them on the streets of Kampala already with the clearance from UNLA, from NRA. Bring evidence. You see for us. Bamugamba nti ogambye nti wano waliwo obuwangwa 237 n'obulala bwesudde ebitundu ebirala naye ate abasirikale abavunaanyizibwa kukutta abantu abatta abantu betumanyi nti mwe kennyini aba NRM mwe abatadde bali mu Kampala bazunga n'agamba nti muleete obujulizi obulaga nti baabatta nga bwe kiri era yaga muleete obujulizi obulaga nti babatta kuba buleete obujulizi tudda bakwata
up to now. Kyobula ndabaga Baganda we shall crash. Muno temwali Muganda wa Janet. Temwali Muganda wa Museveni. Temwali Muganda Salimu Sale. Temwali Muganda wani bonna bali Baganda. Kati nga gojonyumiza bana Baganda manya bali emengo. Nga bali mukutugumbula bana baffe bali makomera babase babasanya ngo jombulira bana basajja babi bali ngenjala erume ekiro. Sagala na kwamalira budde essimu nzitadde dakiika 2 munansonyo ebanga nduddewo essimu nzitadde dakiika ezezi 2 strictly strict okuba ku WhatsApp tokuba ku direct sijajje kwata essimu nzitadde kozesa omukisa okubenga obudde bukyale kuba simbwe ziyitirira obungi zijja kuba zitutabula era ngovoga alumbiye mukambwe nnyo simayi ku nsonga za Museveni nga nze njagala nga batta abantu bange bonna bamazeewo mwine dakiika emu bwe muba temukuba then nga nsumulula essimu zange nga nkola video za kuba na information nyingi. Hallo wangi nyama kulamusiza nti kyawe bali kuweereza kale nyama nawe bali kubeerako kale naye nze kyembadde nsaba bananga abantu tuveemu banange twekunge mayiga tususeeko naye mayiga abantu bamanyi gye basula baba tufuna oba amayinja nga kiro omuntu odire ekiro bofuna zombo tandika okubangayo amayinja bano basimanya mpuuga za naleero bona abantu tumanyi gye basula naye abantu batususeeko bannange tweveemu ensi yaffe eggwawo bannange tweveemu twekunge tusituke tutaase ensi yaffe tuyazanye nyama kale nyama Hello wangi sebo nange bwentyo sebo gye baliko sebo webale kuweereza kubanga okyakabaale wa Bobi nga nsengedde wane Dubai esebo yazidde kakali okusookanya kwebaza bakomredi mwenna okuva abali ground n'okwetoola ensi yonna n'abalwanirizi b'enkyukakyuka ekisooka ensonga zange ziri nga ssatu naye kanfunzeemu ekisooka nze nina emyaka 39 nazaalibwa gavumenti ya Museveni ngole naye njala kugamba abataaliwo nze mu 92 nalina emyaka nga 7 oba 6 Museveni wali muganzi nnyo n'okusinga Bobi Wine twabeeranga awo ekyengera nze ne bakadde bano naye Museveni yalina laala e Masaka abantu baatambula okuva ekyengera mpaka e Masaka nga bagenda ku laala ya Museveni naye ng'alina Mercedes Benz yatambulirangamu n'emmotoka 2 eza Santana ng'osingako obukulu Santana oyinza okuba wagirabako weesirikire wumulamu pose nkuzanyire ku Santana yo Benz yo gyoyagala gyoyogeddeko wano soko osigaleko tovaako njikulage wano Benz yo gyoyogeddeko nze bintu byemba nabyo wano oli olaba kwendi naye siraba kuba essimu kwenda okulabira era kwekufidde bajja kukulaba sirika Benz yo yiyo kati ngende mu maaso lindako soko sirike mu Benz gye njagala abantu balabe by reforming the electoral law will remove all loopholes which they used to use to rig elections. Therefore, I call upon everybody to respect what the people have decided, whichever way they decide after the counting, because we're about to count. So everybody should respect the will of the people. Hiyo Benz mwame jadawula kumujira bulungi no hiyo Benz
ndowooza ne bwe ngenda mu maaso